Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaluganda tubaniriza ku musomo gwaffe gwe tutambuza ekitabo kyaffe kye bayita Dalilu Muslimul Jadid guide, new Islamic guide, new Muslim guide, tuyinza kiyitawo etyo new amakulu nti ekitabo kyaffe naddala ekikwatagana ku musiraamu omupya oba ng'oli azaalibwa musiraamu naye ng'obusiraamu teyabusoma, gwe mulamwa gwaffe oba essira tugenda kusinga kubanga tuliteekaawo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala usallimu ala akhir al-anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansayiro mbaka Muhammadi owekitiibwa yatujja n'eddiini y'obusiraamu nga rahmatan lil alamin wa da'iyan ila Allahi biidhnihi wa sirajan munira. Abooluganda twagala tutunulira mu kaseera ka tugenda kulaba pointi singa 3. Pointi esooka egamba nti a'zamu ni'ima fil wujud, a'zamu ni'ima fil wujud, ekyengera ekisinga obunene, ekisinga ebbeeyi mu bulamu buno obw'ensi kyekiriwa. Ekyengera ekisinga obunene ebbeeyi in this world. Abantu mugano mweno topic oba emotion eno tubanga twagala motion bayinza okutanga okukuleta ideas ez'enjawulo ne opinions zaabwe ez'enjawulo, but what I want to say ku nsonga eno nti a'zamu ni'ima fil wujud, fe abasiraamu ekyengera ekisinga obunene abantu kye balina mu nsi abasiraamu bo bakimanyi ansa bagirina bulungi nnyo era nga bakikakasa bulungi nnyo ansa gye balina ebatwala straight mu ggulu, ebatwala straight ewa Allah subhanahu wa ta'ala okubanga abasiima. Kati a'zamu ni'ima ekyengera ekisinga okubanga kya bbeeyi mu nsi muno bwe busiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ebyengera bingi muno mu nsi. Oli alina ebyengera nti alina amapoloti ag'enjawulo, oli ayinaga nti ebyengera byennyina Mukama Katonda bye yampadde ate nze njagala ki, ng'ayinza okugamba ku bizimbe byenzimbye, ebizimbe byenzimbye mu nsi gundi ng'oba oli awo kyayinza okukola ki okubanga ye alowooza. But a'zamu ni'ima an'ama Allah subhanahu wa ta'ala ala khalqihi huwa ni'matul islam. Ekyengera ekyebbeeyi abasiraamu kye balina oba abantu kye balina okumanya yaddiini busiraamu. Wano nkugambe nti abantu bamanya ebyengera bingi era Allah subhanahu wa ta'ala yakyogerako mu Qur'ani nti yatuwa ebyengera bingi, ekyo tekirinamu kubuusa ebyengera bingi muno mu nsi. But a'zamuha ekisingamu obunene n'obukulu n'ebbeeyi n'enkizo n'okubanga kyo kyakiriko climax ya waggulu nnyo ebyengera bingi kubanga Qur'ani yakikakasa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Omuntu agezako okubanga abala ebyengera bya Mukama Katonda we kizibu nnyo okubanga abimalayo bingi nnyo. Allah yatuwa otugezako okulaba tubala ebyengera ebiri just ku structure yaffe ng'omubiri gwaffe bingi. Amaaso Allah ge yatuwa, emikono Allah gye yatuwa okulaba obulamu buno bw'ensi fil hayatuna dunyawiya, obulamu bwaffe obwa bulijjo abooluganda. Ebyonna ebyengera
bengi nnyo. Kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tukiza kubala nga tubala abala ebyengera bya Mukama Katonda waffe tetusobola kubeera nga tubimalayo. Ebyengera bingi nnyo. Era Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Aisha subiri mu hadithi ya mu kitabu kya Imam Muslim yajja ku byengera bibiri nga ni'matani maghbunu fihima kathirun minan nas. Ebyengera bibiri abantu balagajjavu mu byo bibiri maghbunu fihima kathirun minan nas. Ebyengera bibiri abantu balagajjavu mu byo bibiri. An-ni'matul ula Nabi Muhammad kyajjayo ekyengera kisooka kyajjayo yatugamba nti as-sihha obulamu kyengera kyamaanyi. Ekyokubiri ekyengera Nabi Muhammad kyajjayo mu hadithi al-faragh obudde kyengera kyamaanyi. wal adilla fi dhalika au fi hadha al-mawdu' kathira jidda. N'obujulizi ku byengera bya Mukama Katonda byatuwa bingi nnyo tusobola kubeera nga obuli awo tubimalayo tetusobola. Njijukiza baganda baffe abatugoberera tuli live ku Facebook ne ku YouTube mubeere nga mutugoberera. Tutandise omusomo gwaffe ogusoose abasiraamu abapya naddala n'abo bonna enayagala okwengera ku ddiini y'obusiraamu. Bantu bangi nnyo bazaalibwa mu ddiini ey'obusiraamu naye ng'ate lam yajidu fursatan litaallumi diinihi, tebafuna chance kubaira nga bakola ki basoma ddiini. Abamu basomera mu masomero ga senti, basomera mu masomero ga Christians naye nga erinnya lye Aisha oba Zainab obaani naye nga yagamba nti munna nze ndi musiraamu naye nze sibimanyi by'abasiraamu. Ekyo tukizudde mu bantu bangi okusinziira ku experience yaffe entonotono ku bannaffe be tukolaganyeko nabo mulimu guno bangi nnyo beesanga nga bajja mawanga g'Abawarabu. Abamu bafuna babbosi baabwe nga balungi ne babakobuula okusiramuka ne babaagaliza eddiini ey'obusiraamu. Era abamu empisa zaabwe ne ziba nnungi. Soogera ku babboosi ababi kuba ababboosi ababi abo ebiseera ebisinga tebasikiriza bantu kubeera nga oyagala kyabagoberera. Abo yazaalibwa nga musiraamu naye nga teyasoma busiraamu naye guno omulamwa gumukwatako nnyo amanye ekyengera ekyamaanyi kyalina okuba nga amanya mu bulamu n'obwensi. A'dhamu ni'ma an'ama Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-haya. Ekyengera ekyebbeeyi kyekyengera eky'obusiraamu. ولكن كل هذه النعم تنتهي بانتهاء حياتنا القصيرة. Tugandi ebyengera bino ebingi omuli amaaso ebyobugagga oyaga nti obulwa abantu nga abantu abamu nga bo yabawa ekyengera famire yaabwe nfuzi, famire yaabwe evaamu bakulembeze. Kino kiri kwatagana ku bufuzi ku bukulembeze obeera kubalangira nga bakulembera eggwanga oba ki some sort of that. Abamu ebyengera oli alina amayumba alina amataka alina ssente mu akawunti, abamu nga bagagga balina akawunti balina ssente mu bbanka mu nsi ez'enjawulo. Tukiraba Oluganda kati ebyengera ebyo ebingi ennyo enjawulo yaabyo n'ekyengera ky'obusiraamu nti annaha tantahi bintihai hayatina alqasira, bigwawo ne bigendera ddala ng'omwanadamu avudde mu bulamu n'obwensi. Bajjenero bagenze abantu ab'amaanyi naye ebyengera bigwawo naye ekyengera ky'obusiraamu kyekirina okuba nga kimugasa mu maaso ga Katonda kyekisigalawo. Kyova olaba nti walihadha nasaba Allahu hadhihi ni'ma ilayhi tashrifan. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yeepaatiikako oba ateka kupaatiika ndowooza kibanga omuntu yeewadde ekintu nga ate si kikyo.
kwegamba yachewa yewa ekyengera kino eky'obusiraamu ne tashrifan. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ekitiibwa al-yawma ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Olwaleero mbajjulizza eddiini yammwe wa atmamtu alaykum ni'mati, era nfulfirinze ekyengera kyange, nfulfirinze gyemuli ekyengera kyange eky'obusiraamu. wa raditu lakum al-islaama diina, ekyo ekiriwa era mbaagali ekyengera ky'obusiraamu kyembalekedde nga yeddiini gye muba mutadayana nayo, gye muba nayo mu bulamu buno bw'ensi. N'ekyo eddiini Allah gye yasiimira abanadamu bonna, all human being, abantu bonna, omusajja n'omukyala, abaana abato, bawarabu, baafirika, bazungu, ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kye basiimira kyengera kya busiraamu. Ekyo kikulu nnyo abooluganda. wama a'zamu minna Allah, ekyo kirina okuba nga tukimanya. walamma dhanna ba'du al-jahala anna al-fadla lahum fi islamihim wa ja'alu yamtannuuna bidhalika ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mbajjukiza bannaye nga tunagenda maaso, tuli live, mutugoberere tusobole okubeera nga tuganyulwamu ffenna mu misomo gyaffe gino gye tugenda mu maaso okubeera nga tutandise na leero. Ayina ekibuuzo kyonna, komenti yo giteeke wansi ku namba yaffe. Tujja kusaba enamba, tujja kuba nga tugibawandiikira. Enamba eri agala ku 0551 70 24 95. Oyinza okubanga oli ali mu nsi nga goberwa Saudi, tega plus 966 551 702495. Osindika ku WhatsApp kwetuli, osindika ekibuuzo kyo tuba tukikuddamu. Tujja kubeera ya nokunaku olw'Emmande tubaana omusomo nga jjo specifically zikwaba abatali basiraamu. Musiraamu wabanga yagadde okubeera nga watendinga, no problem, but obanga olina atali musiraamu mugamba nawo kinga Mmande, tujja kubeera nga twongera okuba nga tuba communicatinga ku misomo gyaffe abooluganda. Nolwekyo njagadde point esooka tugenda tuyagalako point esatu. A'zamu ni'ma, tugirabye abantu balina ebyengera bingi nnyo mu nsi bye balina, naye a'zamu ni'ma, ekyengera eky'ebbeeyi ekisinga obunene kyekyengera eky'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuwa. Kati ate katulabe ku point egamba al-ghaya min wujudina, al-ghaya min wujudina. Lwaki twajja muno mu nsi? Lwaki tuli muno mu nsi? Lwaki twatondebwa? Abantu ffenna olwa muno bw'ensi, lwaki tuli muno mu nsi era lwaki bwe tuli? Lwaki buli kaseera waliwo abantu abazaalibwa ne bajja muno mu nsi? Lwaki abantu we bali on this planet, ku lukalu luno lwonna mu nsi muno abooluganda? Yahtaaru kathiru min al-mufakkirin wal-bustataa ala haddi sawa fi ijabati su'alu al-ahamu fi hayatina. Abantu bangi nnyo bakubaganya empawa, banegotiatinze question eno, why are we in this world? Lwaki tuli muno mu nsi? Abantu bangi bajja kugamba era naddala abasinga okuba nga batomera, basobya, be babagamba abayita be philosophers, abayita ba philosophers bo n'abalala ku mulamwa guno bo babulya ddala. wa atawu bi ajwiba ashwaiya, ne baleeta bayogera ansa obutuufu nga tezina kigendererwa, bayita ansa nga tezina mulamwa. Naye ffe katugeze okuba nga twanukula okusinziira nga ffe ku position yaffe eddiini yaffe y'obusiraamu eyogera ki mu nsonga eno.
Qur'ani yaffe ekitiibwa haddada lana ffe yatuwa answer straight lwaki tuli muno mu nsi. Qur'ani ekitiibwa nga mu surati Dhariyat ne mu sura nyingi lwaki tuli mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun satonda majinni n'abantu wama khalaqtul insa satonda abantu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala agamba Katonda Allah w'ekitiibwa yatonda ensi atugamba satonda abantu ne mbasa muno mu nsi wadde amajinni bonna okujjako lwakubanga basinza nze bankowoola nga basinza mu nsinze mu ddiini y'Obusiraamu. Yensonga lwaki Allah yatutonda. Qur'ani yali straight. Abantu bangi gomba boogera birala lwaki tuli muno mu nsi. Ensonga lwaki tuli muno mu nsi tujja tubeerewo tumaleko ku bulamu tulye tunywe tumale tuddewo tuveewo tufuuke amagumba. Abantu bangi nnyo bayogera ebintu nga bino ebitali bituufu. Ffe tumanyi lwaki tuli muno mu nsi kusinza Katonda. Si kubeera tuli muno mu nsi tubeere nga main target tufune ebyobugagga twogerweko. Yesu ebyo biba bizze biba bikiyambi ebiyinza okuba nga bituyambako to fulfill kino ekyokuba nga tusinza. We worship Allah subhanahu, we worship none other than Allah subhanahu wa ta'ala only. Era guno gwe mulamu ogwaleeta bannabbi n'ababaka bajje muno mu nsi nga batukowoola. Era waliwo omuntu omwanyumya ye yadingira eddiini y'Obusiraamu yava mu bulokole eddiini y'obulokole born again Christian bamanyikiddwa n'ayingira eddiini y'Obusiraamu. But we yali abuuzibwa lwaki wazze n'oyingira eddiini y'Obusiraamu, lwaki wazze n'oyingira eddiini y'Obusiraamu, yagamba nti ekinjingira mu ddiini y'Obusiraamu eri mu balokole bo their target mad mutaka kwegabala dwaza bwe n'okusinza okukowoola Bakatonda bagamba abawo obulamu aby'obugagga bave biki. Olaba nga main target yaabwe eri ku bintu byaki byanfuna byabasaba Katonda. Naye ate ffe eddiini yaffe yafokasinga nnyo ila alghaya kubanga tumala obudde bwaffe bungi nga tusinza Mukama tumusinza nga tumutendereza tumukowoola nga yatusaako okusinza kumanyikiddwa mu Qur'an tusaala eswala 5 nga tumukowoola nga we yalagira, tusiiba omwezi gwa Ramadhaani we gujja, tukola hijja, tuwa zaka, byonna nga tusinza Mukama Katonda ono yatutonda. Omuntu nabanga yinga eddiini y'Obusiraamu oyo bw'atyo kyengera ky'amaanyi nnyo era it is a big surprise gye tuwa abantu awo eri awo bonna nti bayingira eddiini y'Obusiraamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugwirawo amaaso eddiini ekyengera ky'Obusiraamu. Tuli ku introduction bannange ekitabo kyaffe kino ekya New Muslim Guide tuyinza kiyita bwekityo kugamba ekitabo eky'omusiraamu omupya aba omusiraamu atalina ky'amanyi n'oyo alina ky'amanyi naye nga kwejjukanya kuba bino ebintu bangi nnyo bajja ne basaala eswala 5 bazaalwa basiraamu naye nga bingi bagenda kusuula nga byakwejjuka nga tebabimanyi. Tuli ku introduction. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekitabo kino tubeere nga tukigenda paka tukimalako n'aba n'atugoberera nga tutandise leero biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Twagala kulaba pointi yaffe esembayo eddiini y'Obusiraamu. Eddiini y'Obusiraamu eno bantu bangi nnyo mulamwa guno bagwogerako nnyo
n'abatali basiraamu balokole n'abalala eddiini si eryawo eddiini erimu bino nabiri naye ffe kyetugamba point yaffe esigala omulamwa gwaffe gusigala nti position yaffe esigala nti eddiini y'obusiraamu ddiini yansi yonna yonna abantu bonna al-islam din alami جاء دين الإسلام رحمة وهداية لكل الشعوب باختلاف ثقافاتها وأعرافها وعاداتها دين الإسلام يجانغا ebuna amawanga gonna abantu bonna thaqafa waabwe culture zaabwe zonna obusiraamu bwajja nga ne busangawo abantu nga balina culture zaabwe ez'enjawulo bali mu tribe ez'enjawulo bone bujja nga bubayingira ngaffe Uganda abanyankole abaganda abagisu bonna mwe bali abasiraamu era eddiini yajjanga ebuna batwaliramu era kino kyekyengera kyansi yonna okyajja n'agamba abusiraamu bw'abawarabu obusiraamu si bw'abawarabu obusiraamu bw'Abubakari no obusiraamu ddiini ya mirembe era ddiini eyajja okubeera ng'ejja omuntu mu kizikiza ng'emuteeka mu kitangaala Qur'ani ne mu hadithi za Nabbi Muhammad peace be upon him zannyonnyola omulamwa guno obunyonyola olugazi ennyo abooluganda. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an we yalinga emukhataba emuwa obubaka emuwa revelation emuwa obutume obwa nabbi emuwa risalatu Muhammad risalatu Islam obubaka the message of Islamic religion yawa Prophet Muhammad Allah yamugamba wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wama arsalnaka illa kafatan lil alamin tetwakutuma gwe Muhammad tetukutumye okujjaho nga tukutuma ogende eri nga tukyakusaasira eri amawanga gonna eri abantu bonna jami' al-bashar kyovola banti obusiraamu yahtarim buwa ekitiibwa cultures n'embeera z'abantu zonna ze balina buwa ddala ekitiibwa jami' adat aqwam wa taqalidihim wala yuzimu al-muslimina al-judud bitaghyiriha illa in khalafat shay'an min shara'i al-islam omuntu ayingira ennyo obusiraamu asigalayo mu tribe ye sigamba nti akyuka nabanga si munyankole babadde munyankole okujjaho ng'abaddewo ebintu ebimu byakola nga ate obusiraamu bwo buli kyennyume buli opposite nakyo awo ajja bireka but ajja kwesanga ebintu bingi nnyo asigaza nabyo era asigazayo bisigala mu culture ye abooluganda obusiraamu dini alami bujjanga bubuna dini sibwa gwanga bweriti sibwa gwana dini y'abantu bonna era nabbi Prophet Muhammad peace be upon him sallallahu alaihi wasallam ebyengera n'emirembe bibeere ku ye yatumwa eri abantu bonna n'obubaka bw'eddiini ey'obusiraamu tusaanye bannanga abooluganda tubeere nga tufaayo nnyo tubeere naffe mu abo abayanukula omulanga guno ogw'eddiini y'obusiraamu tujja kgenda mu maaso nga tweyigiriza eddiini yaffe y'obusiraamu mu misomo gyaffe ginaaba gigenda mu maaso mutubeere ku YouTube musubscribinge ababuuza ekibuuzo oyinza okukibuulizaawo tujja kuba tubaddamu misomo gyaffe ginaaba giddako buli lwakuna after magharibi obudde buyinza okukyuka batinga tukyali ku ssaawa emu essaawa ez'okibuga Makka Saudi Arabia zetwagala okuba nga tutambulirako
tusaba omutonzi ow'ekitiibwa atuwe obulamu obulungi era atuwe ebyengera ng'ebyengera ebyo byakubanga tumuganyulwamu. Abatali bafumbo atuwe abakyala abalongoofu, abafumbo atulongooseze bakyala baffe babeere abawulize gye tuli, era atutte nga tuli basiraamu tetuva muno mu nsi kujjako nga atusse tutidde ku kyengera eky'obusiraamu. Nyongera okujjukiza ab'emikwano to subscribe to our channel. Buuza, tubeera live, bwe tuva ku live abamiisinze musomo beera nga oguwuliriza tusobola okubeera nga ffenna tuganyulwamu ffenna biidhinillahi subhanahu wa ta'ala.